Yes, ekiri Arua betwino kuba ntukutusako omukulu Bobi Wine kyakoze Enanga mu Arua, baganda bange tekikoleka mutitizi amulangidde obujega obulimba obukumpanya ne gavumenti ya Museveni gyakolera Alabisiza Polisi yonna Bobi mukambwe nnyo omuntu ali Arua abadde tasobola kuba nti akwatikako kya mu lubaale obanga like omuntu abadde mungi nnyo. Jukira Arua Bobi gye yasookera anakola ebyamagero era nga Arua yafuula bubi okubeera star, okubeera nti oba oliya asobola okulaga nti asobola okuyimirira mu musaba n'amuteekako pressure era nga tigwe twogerera Bobi Wine agenda mu maaso just kulabisa buli gyavuddeyo n'alabisa. Twagala tukuba ntukutuuseeko Bobi Wine nga bwali bampita ntambi Jimso by the way agenda mu maaso nokuba nti osubscribe asobola okuba ntutambula ffenna katukomewo wiyo Bobi Wine mwerabireko ng'alabisa Polisi n'Enanga abaswaziza nnyo alimba. September 2023, exactly 5 years and 1 month since this revolution was sparked and transformed from just a nearby election to a full-blown out revolution to remove dictator Museveni. It is exactly 5 years and 1 month since I survived an assassination attempt on my life. Unfortunately, my brother and comrade Yasin Kauma did not survive. Exactly 5 years since the Honorable Zake survived. Exactly 5 years since comrade Asega was brutalized, Asera was brutalized, and many others. But today we return to Arua to once again reignite our people, awaken them, and spread the message of change. And we're looking forward to speaking to the people of Arua. Thank you very much, and I'll take some questions from you. Yes, Tyria. Good morning. My question is about, I know this program has been running for the last 2 years, and so there are cities and places we were scheduled to go to, that is Soroti, Yes. left out. What is the program? And then the second one, what next after this program? Thank you. Yes, initially we had planned to cover, in some places we had planned to cover 2 regions in 1 day, but it obviously turned out too massive, much more massive than we anticipated, and we could not cover more than 1 region in a day. So we requested our colleagues to reschedule, and we shall give Arua, Gulu and Soroti its independent days in our next phase of this tour. What next after this? What next for the people of Uganda? This we have been doing since we started this struggle. This we are going to continue doing until we can have the people of Uganda transform our words into action to free themselves from tyranny. Maybe there's no any other person asking. Some of your vehicles are still held in Arua as exhibit. Are you going to use this opportunity to demand for them? Now, demanding for my personal properties would be reducing this struggle to my individual self. Yes, my cars are illegally held onto in Arua 5 years today and 1 month. The court ordered for my vehicles to be released, but as you know, the courts are impotent in this country. So what we demand for is bigger than my cars. We demand for freedom so that every other Ugandan beyond me can have what rightfully belongs to them. Yes. Yes, tuli betegefu okwogera ne Museveni naye ng'ensonga gye twogerako emu yakuva mu buyinza. Twagala kavuyo, twagala kulwanagana naye. So bw'aba mweteefu okuwuliriza eddoboozi ly'Abannayuganda
ave mu bukulembeze mu ddembe Uganda egende maaso tetukiinaako buzibu. Tugezako kakasa abantu tetumuyinako mpalana eri personal naye mpalana tugiina kukutunyigiriza. Therefore twakowa okufugibwa emmundu bw'aba ali willing ng'era badictator abalala bonna Moi yavaako bulungi ne batamusiba bweyakkiriza. Museveni bw'avaako bulungi tuli beetegefu n'omusonyiwa ebikolobero bingi byakoze abantu naye bw'anaawalaza empaka tujja mwetwalira ate amanye ebiddirira. Yes. Dennis Kabugo, NTV. Do you think Museveni and his people will allow you to tour all over the country to transform the message to the people? First and foremost, it is not Museveni that allowed us. It is the pressure that came from both international and local efforts that we are here. We don't owe our freedom to Museveni because we don't get it from him. According to the law, our liberties are given to us by God and enshrined by the law, not by any sitting leader in power. So it is not about upon Museveni to allow us. We know that they have been trying to cook ways to stop us. They are hiding behind bombs, behind terrorism. We know that they are scared of this message. We shall continue spreading this message with or without Museveni's happiness. Thank you. Yes, Matilda. Mr. President, Director of Uganda kugenda ko Arua era mu bukugu buno twagala okumanya babawandiikira ebbaluwa nga ab'ekibiina kya NUP nga baagala obasitookinga ku mbeera eriwo nga babagambye nti waliwo abatuuze baagala okubaataaka singa onooba ogenze mu kutambula n'okufuna okutaataaganyizibwa okusinziira ku eyo ebbaluwa gye babaweereza muteekateeka kuzzaako ki? Nakyogeddeko wano mu Luganda nti tukomyewo mu Arua olwaleero giweze emyaka 5 n'omwezi gumu okukyanga tusimatuka okutemulwa naye nga batemula bannaffe abamu naye era tukomyewo mu Arua okwongera okubunya enjiri yaffe ey'enkyukakyuka. Yes, Mwai Museveni atya nnyo obubaka bwe tuleetera abantu. Ensonga lwaki baadde bagezaako okwekweka mu bintu eby'enjawulo nga kwotadde ne zibbomu okutulemesa okutambula. Naye bye boogera bamaliriza bakubaganya empawa kubanga juzi Mwai Museveni yabadde ne birthday yakoze ku ssentebe w'omusolo e Kololo. Sawulidde boogera ku batuju. Mutabani we Nabbanja abadde ng'atambula ng'asinkana abantu mu lukale mu bifo ebikule nga siwulira boogera ku batuju. Ne mutabani wa Museveni yennyini nakati nalabye nabo balangirira okutalaaga okwetoloola ekibuga n'eggwanga siwulira boogerera ku batuju. N'olw'ensonga eyo ebyo byonna byeboogera byakwekwasa. Boogere boogezi nti balemeddwa okukola ku security ate nga security kyebabadde nga beewaanisa nti baleeta security. Bwebanga ne security ey'okukuuma abantu ebalemye then kiragira ddala nti balemeddwa era balina okugenda bandibadde baagenda nadda. Ngokyeko ekiwandiiko kye babawa omwogezi wa polisi mu ggwanga Enanga yafudde n'ategeeza nti security yammwe si nnungi eri mu mbeera nnungi era nayogera ne ku muntu ayingirira ku motoka yo n'agamba nti oba oliawo naye ayinza okufuna obuzibu mu maaso awo. Omwami Enanga alina okuba nga muswavu teyakomye awo yagambye n'okugamba nti twandibadde tukwata abo abasirikale be batuteekamu abalina emmundu naye nzize mbalaga ebifaananyi eby'enjawulo. Tekyatandikidde Luweero, tekyatandikidde Bombo, wabula ne bwe twali e Busoga mwalaba abasirikale nga batambula bambalidde emmundu nga tebali mu yunifoomu y'amagye. Abamu omu yekka yalina helmet eriko poliisi, abalala bangi nnyo batubeeramu nga balina emmundu. Tubamanyi ffe ekyokulwanyisa kyaffe ye kamera. So Mwami Enanga ne banne ebiboogera byongera balabisa nti be batemu era singa tufuna obulabe bwonna be bateekateeka otutuusaako obulabe. Yes. Tugira niko ku kyomotoka yo okusigala emmotoka z'okusigala Arua. Kusigala Arua ne Museveni okubaana abakkiriza okutambula Uganda yonna. Nakugambye nti ekyokutambula Uganda yonna eryo ddembe lyaffe lya bwebange terituweebwa Museveni, lituweebwa amateeka, lituweebwa constitution. So okutambula kwaffe tekusinzidde ku kwagala oba obutayagala obwa Museveni. Tutambula kati nga tebannatutataganya kubanga wabaddewo pressure okuva mu mawanga ag'enjawulo, okuva mu bitongole eby'enjawulo ebiri international n'okuva mu Bannayuganda. Era Mwai Museveni akimanyi twamutwala mu kkooti y'ensi yonna era tulowooza nti
yensonga lwaki tebannaba kutukolako obutemu bwonna. Njagala kyongere n'okulaga bannayuganda nti ebintu byonna biba birungi bibeera bya ddembe paka nga poliisi ebikyankalanyiza era poliisi ereeta violence. Everything is safe, everything is peaceful until the police and the military come to antagonize it. So without police interference, without military interference, everything goes safe, everything goes good. Ekyemmotoka ne abantu b'eggulu ne Soroti. Ekyemmotoka zange ng'omuntu saagala gifuula nga nsonga kubanga ndi just muntu omu. Eno struggle ya kutaasa bannayuganda bonna n'ebyabwe. So saagala kutunira kyange ng'omuntu omu. Yes, emyaka 5 egimaze okumala emyaka 5 emmotoka zange 2 zaawambibwa mu bumenyi bw'amateeka awo mu Arua newankubadde ng'ekkooti yalagira emmotoka zange bazite baagaana okuzita. Kati tulwanira naye tumanyi nti bannayuganda bangi nnyo abanyigirizibwa era abaawambibwako ebyabwe. Twagala kweddiza eddembe lyaffe ffenna tusobole okufuna eddala ebyaffe mu mateeka sinze ng'omuntu omu. Abantu b'eggulu ne Soroti ebitundu by'otaatalaga. Twali tuteeseteese okugenda mu region ez'enjawulo mu lunaku lumu era olunaku lwe twabeera Mbale twalina okubeera Soroti, olunaku lwe twali Lira lwe twalina okubeera eggulu. Naye nga bwe mulabye nti kyagejja okusinga bwe twali tukirowooza, abantu baavaayo bangi okusinga bwe twali tulowooza, n'obudde ne kitwala bungi. So twasalawo buli region tugiwe olunaku olwayo oluli independent. Yeah, and maybe before I proceed, I want to salute the leaders in Alud Belt, Chairman Odonko Walter, Chairman Opio Hassan, Chairman Kepu, and Chairman Alochi Kanan. We are here with them. Chairman Adoko, Vice Chairman Opio, Coordinator Kepu, and Registrar Alochi. We are here with them, and we shall proceed with them to Arua. I'll take 2 more questions because we have to leave. Yes, Map Media. Yes, Mr. President. Nze Charles Mpanga nkola ne Map Media TV. Bwe wali mu Eruwero, polisi yavuddeyo n'egamba nti wakozesezza ebigambo ebisosola mu mawanga era eteekateeka okuggulako omusango. Ekintu ekyo kyogerako ki, Mr. President? Balinze bagunziguleko omusango era mbalinze bambuulire naki kye nayogedde ekimenya amateeka. Naye nga tebannaba kunzigulako omusango olw'okwogera ku busosoze mu mawanga. Njagala basooke baggule omusango ku Museveni olw'obusosoze mu mawanga nga taboogera bwogezi wabula nga abukola. Njagala batunuulire abakulembera Electoral Commission okwetoola Uganda yonna, batunuulire ba DPC okwetoola Uganda yonna, bagende mu bukulembeze bwa SFC, mu bukulembeze bw'amagye, bagende mu Uganda Revenue Authority, bagende mu UNRA, bagende mu State House, bagende mu bitongole bya gavumenti yonna balabe baani abaliyo. Then baje bambuulire oba bo aba practicinga obusosoze nange yagera ku busosoze ani ayina okuwawaabirwa mu mbuga z'amateeka. No, I'll take the last question. Please ask it in English. Uganda Sababa TV. Ozoyogera ku bazungu bano abawa Museveni obuyambi. Ate nga bogamba nti beba muletera okumujjako ssente World Bank. Onakolagana otya nabo ng'ate ogenda nabo obakuba akasa okuyamba bannayuganda ate n'enfuga ey'ebitundu eya federo nayo zojjogerako. Briefly ogituyitiremu ogenda gikozesa otya okulakulanya bannayuganda? Siteekateeka kukola kintu kikyamu newankubadde omuntu yenna yenna yandyagadde okukola ekikyamu nga yeekwese mu bukulembeze bwange. Abo abazungu okumala ebbanga ddene bwe babadde bavujjirira badikiteeta naye ate nga boogera ku democracy. Bwe ngende waabwe mbabulira amazima titwagala tubeere bamazima bakole kye boogera era boogere kye bakola so si kubuzaabuza. Ekyo si kirumamu nakati nkyabagamba bwentyo n'omwaka ogujja nja bagamba bwentyo paka nga bakyusizza. Enfuga ey'ebitundu n'enfuga ez'endala zonna zirina kusalibwawo ko bannayuganda. Kakasa nti exactly 5 years and 1 month. I think this resolution will pass and transform the nearby election to a full-blown out revolution.